na mukwano gwange amangu n'embiro nonzikiriza nga tuli ffenna mu mpulidde kamenya ate mmala okuba nti nkutwala ku lukalo olwa Bulaaya gye ntandikidde okwekenneenya gafaayo oluvannyuma tulyoke tujjeko mu bitundu ebya Middle East okulaba mukwano gwange embeera bweyongera okuba ng'eddugala ng'ate obudde bwa misana bwe ntandikirako mu kitundu mukwano gwange eky'olukalu lwa Bulaaya ebiri eno tebinnaba kubanga biwoomesa nnakabululu kubanga na buli yenna ali mu Bulaaya yeebuza kiki ekigenda mu maaso naye ng'ensonga zivudde ku lutalo lw'eggwanga lya Ukraine anti emabegakaawo omwana twamukkiriza Zelensky kuba abasajja twakuwa ataki muzisi kwebaka kuba ne tumusimba Storm Shadow tumugamba kuba abasajja kakati abasajja ne balyoka batuddiza omuliro naye ekyatuuse okubanga kiviirako zahame ey'amaanyi ye musajja omurashi okugjayo bbomu abasinga gye batuuse okubanga batenda ne bagamba ebyaddala bulijjo omuyaaye tulowooza nti tumumanyi era nga tulowooza olutalo lwa Ukraine tutuyambye nnyo okumutegeera endya n'ensula nga tumanyi nti buli kyakulwanyisa Putin kyalina twakitegedde nnyo naye kakute oroshiniki etabaddemu equation yaffe atukoze bubi nnyo wano bayomba ne bagamba kino tetusobola kubanga tukikkiriza bijja bitarasha okukwata missile eyo n'ogikuba eggwanga lya Ukraine omurashi akanya babuuza nti abaye musooke mumbuulire endagaano yali egamba tuligikuba luddawa ekyo kyaleetedde abannatu ne bagamba nti bannange kakati twetaaga crisis meeting 1 ekyokubiri twetaaga ogendako kiwanjani atugezeeko okubanga tugezesa amagye gaffe tulabe embeera bw'eneesukka wano kiyinza kuba kitooyo omusajja kamaze okusumula ebyo ebyuma kabonera akatulaga nti tugenda ne ku byuma ebirala ebiddako paka ku mutendera oguddako sinakindi paka nuclear era bugenza okutuuka obw'ebbalaza luno lwe twogereramu abasajja b'omukago ogwa NATO nga bamaze okubanga bajjayo ebikola ndaba endeege ndaba mukwano gwange buli kyuma ekyokuttaka ndaba mukwano gwatugoberera emmeeri z'abasajja mu bbanga ku mazzi ne ku ttaka ab'omukago ogwa NATO bagambye katugendeko mu bitundu ebirinaanye eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation tumale okubanga lwakiri abasajja bakulu tutegeera ddala bali biki katwetegekera omusajja batugambye tusazeewo okutandika Vice Major Wardrills neya Russian border nga tugezaako kubanga twekenneenya bwe kiyinza okufaanana senga ddala abasajja ab'eggwanga lya Russia tusalawo ne tugamba nti akati nno mukwano gwe katubwefuke kabutwefuke tuziise mukwano gwange picking exercises zigenda kumala essabbiiti 2 zitandise ng'ennaku z'omwezi 2 kati bamukakafu tujja kiwunzika ng'ennaku z'omwezi mukwano 15 omwezi ogwa Desemba guno gwennyini gwe twogereramu era ndaba amagye okuva mu ggwanga lya Amerika galeeteddwa bagamba omulasa wano wayimiridde olunaku olwaleero wafaanana okubanga wagumu tubadde tumanyi nti twamutonderawo nate akaseerezi twamutonderawo ebisooto ebiyinza okubanga bimulivula ekigo oluvannyuma ne tukwate emmome yaffe okubanga tuginafuya naye omugagga tukkiriza wayimiridde lwazi lwennyini kati Amerika esombye amagye Estonia eleesa amagye ggwanga lya Latvia baleesa amagye Bufalansa eyungudde n'abasajja ab'eggwanga lya Bungereza bamu ku babedde mu mukago ogwa NATO abagambye leka tubeere nga tukiikirira abasigadde atwolekere mukwano gwange nate eggwanga erimanyiddwa nga erya Estonia mu buvanjuba okulaga omusajja ow'eggwanga lya Russia nti weetuli bwe twogera ku mawanga agalinaanye omusajja amanyiddwa ng'omulasa nga twogera ku mawanga aga NATO bw'ova ku Ukraine ku mukono ogwa ddyo wamu ne ku mukono ogwa ddyo waliwo Poland bw'oyambuka ojja kusangawo eggwanga lye bayita Belarusi kati va ku Belarusi waliwo awo omusajja gwe bayita owa Lithuania memba wa NATO bw'oyambukiriza waliwo Estonia memba wa NATO bw'oyongera okwambuka ojja kusanga Finland memba wa NATO abo Finland Estonia abasajja bakulu be twogerako bonna njagala nkutegeeze nti banneighbors ba Russia gyekoma eri mu bugwanjuba ajosanga amawanga gano nabo kye bakoze kwe kuleeta amagye gano agagenze mu dduyiro wa NATO ne bagasembereza ddala okuliraana booda n'omusajja ow'eggwanga lya Russia bagamba Putin tagenda tumanyira ate kusuuka we yandibadde akoma tayinza kubanga bw'ati atugatta kanywa leka naffe tumale okubanga tumulaga kye bayita vibe kaakati njagala nkutegeeze nti amambuka g'obuvanjuba bwa Estonia nga bwe tunayogera ku mambuka g'obuvanjuba bwa Uganda tuba twogera bitundu eby'Ekaramoja ge mambuka g'obuvanjuba bwa Uganda kati nga bw'olaba wayimiridde Karamoja ne mu Estonia mu kitundu ekyo kyennyini we tugenze mukwano gwange okukola dduyiro ddala ku booda n'omusajja ow'eggwanga lya Russia abasajja batugambye kubanga jjukira bwe tukola dduyiro oba military drills zonna tuba n'ekigendererwa
buli dduyiro gwe tukola tuba n'ekigendererwa. Tukwate ebyuma nga twebuuza tusobola kukozesa budde bwenkana butya okanyuga missile nabaki oba rocket nabaki n'etambula distance mpanvu kyenkana ky'okutuuka mu ggwanga lya Rasa. But this time abasajja batugambye tufocusinze on the rapid deployment of NATO forces and we are increasing our interoperability. Basajja ba NATO tulabe nti senga embeera etuuka okubanga ejjawo kati mukwano gwange ey'okuyiriba nga tugenda kuyiriba n'abasajja ba ggwanga lya Rasa tupambane amagye gaffe bwe tugamba nti kati akaseera katuuse twende vitaani. Kiba kitya gundi amagye go ganaatambulira bbanga kiganakuusa kituyitira mu bbanga oba ku ttaka oba tunaakozesa liyodi kwe tunaatambulira kati kibayita rapid deployment. Tukozesa bwangu bufaanana butya okuleeta amagye ate nno kankujukize bagenza okutandika kino nga sabbiiti 2 emabega baali bakitandiseeko mu ggwanga lya Germany. Germany eno etwalibwa nga logistics hub nti akadde bwe kanaatuuka wakati w'olutalo wakati w'abarasa naffe aba NATO. Germany ggwanga kkulu nnyo naddala mu kutuyamba okubanga otuteeka kye bayita mukwano gwange enkambi bwaguuga ebyokulwanyisa bijja tuukirangawo nga tubitwala. Amagye ga NATO gatuukirawo nga tulaba gye tuga deployinga mu mawanga agalinaanyeewo okusobola okuba nti gabiisana n'omusajja ow'eggwanga lya Rasa. Kati nga bw'otegedde mu Germany bakikoze ne bajja ne ku neighbor owa Russia gwe bayita Estonia ne bagamba katukikole nnyabula ennyanya. Abajjaasa 2,000 ba ggwanga lya Estonia baleeteddwa. Latvia yabazze, Amerika, Bufalansa, Bungereza ne bagamba leka tukikole kye bayita pikini. Bazitumbye pikini exercise. Pikini kitegeeza lightning. Kyenkana luno lumamyo lwennyini mukwano gwange lubanga laddu. Kati abasajja batugambe it's part of our broader brilliant Eagle program dedicated to increasing the NATO deployment and cooperation capabilities naddala mu bitundu ebimanyiddwa nga Baltic Sea teweerabire yafuuka yakirwanire. Bwe twogera ku Baltic Sea twogera ku nnyanja eryawo mu mawanga ge tuyita Baltic countries geegera genjogeddeko amawanga gali arawundi awo. Bowulidde Lithuania kati bayinamu ennyanja eryawo ate nga n'omusajja naye agamba Omurasha agiinako mukwano gwange obwannannyini si yonna naye olw'okuba nti gy'alina okukozesa ogenda mu kitundu kye bayita Kaliningrad ekirinaanye eggwanga erya Poland. Kati akugamba Omurasha naye agyetaaga. Kati bano bagamba tulina okwefuga kye bayita Baltic Sea nga Russia oba yagadde okugezaako okubanga etambulizaayo amagye nga tusobola okubanga mukwano gwange tugikugira. Bino byonna byenkugamba obudde buno teweerabira nti tugezaako kubanga tukulaga ensi weeyimiridde obudde buno ne wagiraga ng'abasajja bagezaako okubanga beeteekerateekera ekinaddako. Okusinziira komanda owa division ennamba ey'amagye ag'eggwanga erya Estonia bamuyita Major General Indrek Sireli bw'ati atugambye yakulembeddemu ono dduyira abasajja bakulu gwe batandise naye nga batugamba tugenda gezaako okulaba engeri gye tugattaganya amagye agaffe aga Estonia aga Amerika, Bungereza n'Abafalansa wamu ne tutandika okukola omulimu such that abalala banaatwegattako oluvannyuma. Ajjukira eri gwe mukwano gwange atugobera kino bagenda okubanga bakikola nga baagala okulaba natebutebo tukikola by air si kyekyoka ne ku ttaka wamu mukwano gwange ne ku mazzi. Ebyo byonna tubisanze munda mu ggwanga erimanyiddwa nga Estonia. NATO gyetandise enteekateeka namutayika nga bagamba Omurasa tuteekedde okubanga tumulaga vaibo. Bino nno byonna bigenda okubeera nga bw'obiwulira naye ng'ekiri munda mu ggwanga erya Ukraine yo abasajja bakyagenda mu maaso n'okubanga beekuba. Zelensky agezaako kyasobola kyonna naye maama ogereza ku muntu omubedde ebyadda naawe n'otuuka okubanga owuliramu muli kwegamba okunyolwa ng'olaba olinga ng'attisa abaana b'abantu naye ng'ate olina okubanga bw'oti oyimirirawo ng'omukulembeze w'eggwanga n'obasudiya n'obagamba tujja kubanga tumalako ebitundu gamba nga ebyekalisooni. Omusajja ow'eggwanga lya Russia azzeemu okubanga bw'ati abikolako ennumba era nga batubbidde ku kyama okusinziira ku musajja mukulu amanyiddwa nga Produkini Sarhe military administrator w'eggwanga lya Ukraine ow'ekitundu ekimanyiddwa nga mukwano gwange ekyekalisooni Prokudini atugambye nti kibi olw'ensonga nti omusajja Omurasha ng'akutte zidoloni n'azituma n'akwata missiles n'asukuma asobodde okubanga akuba emizimbo gibadde gya mirundi 2. Batugambye ku mizimbo gino wabaddewo kindagateni erinaanyeewo era nga nawe bw'eti ekoseddwa nga waliwo n'omukadde bw'ati aluguzeemu obulamu ne bagamba gwe mulundi omulala nga tulaba omutujju ani bamuyita Mulasa. Tulabye omulundi ogwokubiri mu ssaawa 2 mu nnyanga omutujju addamu okubanga bw'ati mukwano gwange akosa obulamu bw'abannansi b'eggwanga erya Ukraine
bw'atanudde okubanga bw'ati akola mukwano ebikwekweto ebibadde eby'omutawaana okutuuka ku ekyo lwakiri mukwano gwange kyotegedde. Ajjukira nti okyalina ennannyini waako olunaku olwaleero. Obadde okimanyi nti omukulembeze wa Germany ali ku butaka mu ggwanga lya Ukraine. Ali ku butaka mu nsi ya Ukraine, bamuyita Olaf Scholz akulembera Germany. Amugambye ngenda kukwatayo obukadde bwa paundi 65. Obukadde bwa paundi 65 ngenda bukusigamu. Bagamba olutalo lulina okubanga lukyatambula. Jjukira Ukraine ebadde etadde ku kikalirira abasajja bano ab'eggwanga lya German nga bw'olaba nti omusajja Omumerika yasuubiza ngenda bawa Atacms n'azibawa. Omungereza n'abagamba nja bawa Storm Shadow n'azibawa. Omufaransa n'abagamba nti bannange scalp wezire era n'azibawa ne zireeta omusajja amanyiddwa ng'Omujamani nange ninayo ngenda bawa nejje buli kati olunaku olwaleero. Kati babadde bamutadde ku kikaliro nga bamugamba naye gwe obufere n'obutuusa ludda wa n'obunanfusi n'osuubiza n'otatuukiriza. Kati abagambye bwe mala obbasigamu nate obukadde bwa euro 650 mba mukyamanja ki era omugagga bw'atyo bamukubidde akalulu n'agamba nti weewaawo kaakati bamaze okuba nga bantegedde ebyo byonna ku lukalu lwa Bulaaya. Naye nga newankubadde omaze okubanga bw'otyo bitegedde ate bwe nkuzzaako mu kitundu munywanyi wange ekya Middle East eno maziga meerere. Basajja ba ggwanga lya Amerika erabudde egamba kyetugenda okukola abaana bano mu ggwanga lya Yemen temututaasa. Amerika egambye kyetugenda okukola omuhuufi tugenda mufungula. Bagambye tugenda kufungula abahuufi aga amakanzu ge bambadde tugenda gafungula mulabe enkutu. Lwaki Abamerika bavayo ne beewelera omuhuufi anti abakubye lunaku lwajjo. Omuhuufi yabitandikidde ku ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Isirairi. Eno gye yatandikidde mpolampola n'atuuka okubanga bw'ati alumba era n'abeera nga yakosezza bannansi ba Isirairi babadde 6 ng'akozesa gye bayita Palestine 2 hypersonic missile. Yeyo omuhuufi gye yasindikidde abasajja ab'eggwanga lya Isirairi. Laba bubadde bunaatera okukya mu kiro ekikesezza olunaku olw'Emmande n'alyoka akwata zi drone n'alyoka akwata ballistic missiles n'akuba mukwano gwange destroyer y'Abamerika. Yandibadde kale akomaawo n'agattirako n'emmeeri endala zibadde 3 tuzaawulirawa eri gye tuyise mukwano gwange missile destroyer y'Abamerika mmeeri nnwanyi. Zino ate endala 3 zo si nnwanyi naye zino ezitambuza ebyamaguzi ne zibisaabaliza ku mayanja ze zibadde zaagala ssebo okuyita mu Red Sea. Omuyaye n'agamba musaga n'okusaaga abantu bakyafa mu Gaza mwe muli wano muyisaawo maali. Senga mbadde mugiyisaawo ng'egenda kutaasa b'e Gaza bafune emmere twandigirese naye muli wano mudigida budigizi ku mazzi wano gano mazzi ga busiraamu. Omuyaye abaludde kati bw'amaze okubalula Amerika bugenzo tuuka olweggulo olunaku olw'ebbalaza 2 Desemba. Abasajja bagamba kale ne banzijukiza omuntu omu bamupika ebikonde n'agamba nali manyi nti agenda kuyoola munne yali kasuku mbijju alimu akatyogo kezo yamutujja ebikondo kamulema okuza yawuzanga kimu nagamba oba agenda muluga kinyaanya naye tewali kyonna kyabeera. Kati ye omusajja Omumerika agamba abahuufi mukoze eki? Sheikh Said okoze eki kino? Abdul Malik al-Houthi Abdul Malik n'amwanukula. Kati Abamerika bagambye nti ayabas katulabe mu ssaawa ezigenda okuba nga ziddako katubeere n'essuubi nti olunaku olw'enkya obaolyawo naaba mukwano gwange ndikuviira ku ntono naye nsobola okubanga lwakiri nno nkutegeera ekinaaba kibaddewo naye ng'obudde buno embeera bwetyo bweri. Maserengeta ag'eggwanga lya Lebanoni Omuyuda atoni munyumiza olw'okuba mbu twakoze endagaano ya ceasefire baba alumbye ebyaddala alumbye Maserengeta nkugambye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanoni era tawuni gye bayita Nakura. Obudde buno kaakati ekyamaze ne bootuukayo obulwa kyokuulayo Nakura balumbye. Eno teri wala ne ku booda gye bagabana abasajja Abayudaaya n'abasajja b'eggwanga lya Lebanoni ng'era batugamba nti guno si gwa mulundi ogusoose nga Netanyahu agezzaako kubanga bw'ati avvoola endagaano. Kati abasajja aba Hizbullah bagambye katukuwa akadde katolese obugumiikiriza katukuwa akadde naye bakuwaanawaana ogeze obeere nga bw'otyo okiddamu ojja tuuka okuba nga bw'otyo mukwano gwange okinnyonnyoka. Twavuddeyo dda Ssemazinga wa Afrika. Tujja ku Ssemazinga wa Afrika n'akabalako kati emirambo giri 56 sofa mirambo 56 gino nno njagala nkutegeeza enjibalira mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Guinea wano Ssemazinga wa Afrika bitundu ebyeri mu mukwano gwange mu bugwanjuba
kyokka nno gubadde mupiira maaki yebaddeyo akati abawagizi ne batandika okugenda mu maaso n'okubanga bazeefumita beesojja mpolampola muli babbi mwatubba maaki yaffe mwaleeta mwasambisa n'abagwira ne bitandikiriza bityo mpolampola kumbe mukama katonda agenda kuleeta olwo nno tuli mukwano wange mu kibuga ekikwata ekyokubiri mu bunene mu ggwanga lya Guinea bakiyita Nzerekore kaakati abasajja bakulu batugamba nti olunaku lwabadde lwajja olw'essande embeera bwetu neetandikiriza mpolampola era gye twamalidde nga balimu 28 abafudde naye kati obudde buno n'abaalumiziddwa bagambye we nange kanfe bino nneme kuddamu kubiraba abasajja oluvannyuma lw'okubanga bayolesezza obutali bumativu n'engeri liifa libakira gyagenda mu maaso n'okubanga bw'ati asalawo engeri omupiira guno gye gwatambudde abawagizi batandika okubanga bakwata amayinja bagawerekereza mu kisaawe bagamba twagala kuba kalifa lyako ebyagoberedde kati ne bali babadde bavuganye nabo ne bagamba temugenda kumanyira liifa linga weetuli ekyagoberedde mwana wange bagiyita ngumi ne baziyita tteke ekisaawe tekitandise okubanga oludda olumu luyuuga oba bakikola mu kimungu yasinga okumanya abantu batandise okubanga ebati mukwano gwange beerinnya era okusinzira mukwano ku mbeera bwe tugifunako olunaku lwaleero abasawo batugamba nti eggwanika ng'eggwanika ekyamazima nedda musooke mujje waabo tuleete emirambo emirala kati tutuuse mu mirambo 56 ggwanga limanyiddwa nga lya Tanzania waneeno mukwano gwange ku muliraano njagala nkutegeeze nti musajja mukulu Abdul Nondo bamaze okubanga bamuzudde baabwe bamaze okubanga bwati mukwano gwange bamuzudde ono bamubuzizaawo jjo lyabalamu wano musajja yakulambiramu ekibiina ky'abavubuka abali mu opposition mu ggwanga lya Tanzania Youth League ey'abavubuka abali mu opposition mu ggwanga lya Tanzania naye bagamba nti bw'akwata omuzindaalo omwana ono aba muzibu nnyo ne wobeera nga gwe president ne bobeera nga ekyamazima ali ku ggwe gugwasota atolema kugamba nti ejjambiya yange eruwa waliwo abantu mungu be yawa naddala mukwano gwange okwogera nga tosobola kuvuganya naye ng'ekisobola okutaasa kimu kyokka kubuuza ejjambiya ye eriruddawa akati munnange bw'atyo Abdul Nondo naye bw'abadde agenda maaso n'okubanga mukwano gwange alabwa naye lunaku lwabadde lwa 6 Abdul Nondo nga bamulabako era ne gatandika okubanga gafuluma nga ekyabadde ku Besigye anti gatandise kutambula Besigye has been kidnapped sajja bamuwambye bamututte tetumanyi wa gye bamututte naye oluvannyuma gavumenti yawana engeri gyerina ekisa ekingi naye kitujjako netugafe tumulina kakati nono Abdul Nondo ekibiina kye kimanyiddwa nga ACT Wazalendo kitugamba nti wetutuuse okubanga tumugwako mukwano gwange ekyamazima nga yenaawe olubadde bakubye ono kibooko ku lubuto bambi n'atuuka okubanga alumizibwa nnyingo zonna zonna takyategereka amagumba gonna bagamenyemenye kati no omumyuka wa chairman w'ekibiina kino bamuyita Isehaka Mukinjita avuddeyo n'atugamba nti ebyaddala ono Abdul Nondo abasajja bamukutte ne bamusiba akantuntunu ng'amaaso takyasobola kulaba biri ku dduniya alaba kizikiza kyokka kale ng'ekyamazima ne waali nga musajja mukulu tamanye batandise okubanga bamusuubiza munnange byagenda okubanga afuna mu jjana naye ejjana eteri eri ya Mukama Katonda mbo bamutwala kufuna ku jjana n'amanya kireka bagenda kuntwala kufuna ku bujuice bampe ne ku kyennyanja awo ndowooza oba bagenda kumpayawo ne ku bijijiji bichipusi bawe tukugenda kutwala mu jjana gye bamututte njagala nkulayirire Mukama Katonda ashhadu an la ilaha illallah mwana wange teweegomba kumanya akugamba nti abasajja bulijjo mpulira biwulire nti basobola okuleeta waya ne bagikusiba e Kampala nakula nnyo bayitayo Kampala ngwe Kampala oba yabakijjanga kuki twabanga bwana butonga twambala empale naye ng'empale zirimu eddirisa wano makati nga balite eddirisa bukale gala eddirisa tulaba e Kampala kati noono kye bakoze bamusibye munnange weyaza amasannyalaze e Kampala agenda okulira nga takyategeera ng'omutwe guzuzumba bwe gutye ne bamugamba kisiraaniddamu anti oli w'amaanyi oyogera nnyo ddamu basudde eri okuliraana gye bayita Coco Beach gye bamusudde ekiro kya lunaku lwa Sande kati bugenda okukeera olunaku olwaleero gye tulengedde bambi Abdul Nondo nga bw'ati bwakkiriza n'agamba nti ebyaddala nzikiriza embwa zifuga ate embwa ekyamazima ziba n'obuyinza lwakuba olumu buzikozesa bikale nno ye Abdul Nondo nakati agenda mu maaso n'okubanga akutendera abasajja ali mu kutendera abasajja n'omugamba kiki waalabye ggwe Abdul Nondo kiki waalabye fenga twalaba wano omulembe gw'obote nyabula ennyanya panda gaali yali wano
mwebazanganye mwa Museveni yamutumalira ku wano baleetanga ziduloni ezo ku mulembe gw'obote parkinga wali ogenda okulabanga buli omu mukwano gwange yeemasaga buli omu misinde myerere misinde nga tezabanga drone naawe mbadde ntya zabanga basi zabanga lolelole panda gali byabangawo wano Mwai Museveni yamala kujjaawo n'alwana myaka 5 mu nsiko n'aleeta demokrasiya byonna n'abitugirawo kati abantu muli kawerete mweyogerera mu byobufuzi osabukanga bw'oyagala bantu babasibiranga bweriri yadde toyina musango ate ne bagamba kkiriza nti nno badde oyekera gavumenti yange ya Obote kitegedde ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah muzzukulu wa kasujja oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu gaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu gaaya Pal FM ekutegekedde gunjuka ne Pal FM ngalino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024 kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Pearl of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18 tumubangule mu gunjuka ne Pal FM wagenda kubeerera bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu batutumufu mu ggwanga beera mwangu wandiisa omwana wo okumanya ebisingawo okugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Mulungi habojeli Mami gasiga Stop tuka Nokwetakla Surangi Mulungi Mulungi Abado lusisurupya Kati wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuba lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi bamuyita mulungi era kyesiigibwa balungi ate ojja kwesanga munnange ne bwe kibanga waliwo abakuzalawa weesiige mulungi bajja tandika okubanga boogera nati mukwano gwange rudikya kyo ntabanga ekibi naye ate munnange kirimu waaka mulungi kakati njala kujjukiza abazadde yonna gye muli abaana baffe baawummudde kyekyamazima abaana baffe baawummudde naye kimanyi bulungi nti abazadde abamu temulina budde bw'abaana bamwe abamutya ate mukyazaala kati tolina budde bw'abaana bano abasatu bwolina kyokka n'okuzaala okyazaala kati ali lubuto kyokka ate bateekateeka n'omwaka ogujjira naye bano tolina budde bwabwe naye katukkirize nti ensi eyongedde okubanga bweti etulya kubanga buli kadde ekyuka kakati bwe mala okubanga bweti ekyuse nnyo tugezzeeko okweyambisa omukisa gwonna oguba gutujjidde naddala mu kubanga abaana abo bambi tugezzaako okubatembeeta mpola mpola ebikemo biyitiridde nnyo ensi ekyuka nnyo ebibasikiriza bingi nnyo kakati omwana bwonna omuleka bwotyo aganaaga njagala nkutegeeze ojja kumaliriza nga ate gwe mwennyini ogakaaba okifuuwe ng'okizza munda tuli bize tukola era tugamba tukolerera baana kale ne tutabawa na budde naye okimanyi yadde ogamba nti okolerera baana ogenda kumaliriza ng'okaaba lw'abaana weebeereremu Pal FM bwetuuka okuba ng'etegeka gunjuka ne Pal FM ogwo omukisa buli muzadde yenna kiyandibadde agezaako okubanga yettanira nnyo lwakiri n'omanya nti akakabanga abapalu ke bagenda okumala ne muwala wange ke bagenda okumala ne mutabani wange kajja kuba obaolyo nga ka mugaso nnyo kambategeeze mu butongole leero sinnaku za mwezi 2 gunjuka ne Pal ajja kutandika nga 14 omwezi guno ogwa Desemba tujja munzika ng'ennaku z'omwezi 28 ekyo kitegeeza ennaku 14 ze sabbiiti 2
abaana bammwe nga balina abantu abatuufu. Twolekedde ku Etihad International School kakati mukwano gwange njala kutegeeza buli kimu kyonna affe tumaze okubeera seeti bulungi era tulinda gwe. Tulina ebyenkizo mukwano gwange bingi ng'abaana bammwe bajja kubanga bibategeeza nga bakumyewo awaka naye ebimu tetujja bibategereza wano ku mpewo abaana ebajja bibasoosotulira nga bakumyewo ewaka asotosebwa omwana wo ekyama kya Gunjuka wa Pal FM kyagenda okubanga bw'ati afuna omwana ono tujja kubanga tumubangula mu bintu bingi gamba ng'ennyambala y'obusiraamu si kugimukaka naye tubalage ebirungi ebigirimu yatomba ajogera katya Mungu agitugamba atya bw'aba nalaba ebirungi ebigirimu n'abaginywereddeko biki bibafunyemu n'abagivuddeko zahama kizibaguddemu omwana we tajja kubanga asigala kyekimu tujja kukwata nnyo ku neeyisa wamu n'ennimi ez'enjawulo omuli Oluganda Oluwarabu n'ebyemizannyo omwana tugenda muyambako okutumbula ebitone bagenda kubayambako okwezuula n'ensonga ezitali z'abazadde kukwasaganya zonna mu Gunjuka affe tugenda kubanga tuzikwasaganya abaana abo olw'okuba nti ensi eno eyitiridde ebikemo saako mukwano gwange ne basedduvuto bangi kati tugenda bayigiriza self defense ndyoke nkuddiza akaanako kannakamya kalyoke kakuttutulire nti nze anko Kalule yansomesezza kyajja bwe kiba kimanyira ng'ontumi wali eri ku bowaholo mpanika abaana banaababuulira byengendo batendeka mumuleeta abaana tuve mu muzannyo kale tujja babangula mu kwetandikirawo emirimu egisasulirawo ate tubabangule n'okukola ku radio ne ku TV kubanga obudde buno naffe tunoonya basika baffe abanajja mu mirimu gino kati ssaawa yakuwandiisa abaana ku Pal FM bannange ng'akadde tekannabaleka omwana muleete wakati w'emyaka 6 n'emyaka 18 omuwandiise bannange ng'ebifo tebinnaba kuggwawo twolekedde ku Etihad International School wali mu Kira munisipaali wandika ennamba zino ez'essimu mutukubire ku 0704 59 12 sembyayo 15 0704 59 12 sembyayo 15 ojja kubanga oyogera ne mukyala Nava Aida oba kuba ku 0700 35 40 oyogere ne Asiya Musana mukyalo ono atuweereza wano abakyala bazira ali ku 0700 35 40 asembyayo 55 mukubire obulamu bujja kubanga butunyumira kale nno twetaaga okubanga tuddayo ate mu vibe naye kankutegeeze bannaffe aba Firdaus Hijja and Umrah Service ojja basanga nakasero okulira na Still and Tube bategeeza abalamazi nti okuwandika abanaakula hijja omwaka ogujja kwatandise n'abanaatwegattako mu umura ey'omwezi guno ogwa December nammwe tubaaniriza umura ey'omwezi guno tugenda beetaaza obukadde 4 n'ekitundu bwokka bumala ffe tukolere ku byentambula kukuliisa kukusuza obulamu bukunyumire jjukira nti Firdaus Hijja and Umrah Service ejjuddemu bamaseeka abamanyi okutambuza mukwano gwange abantu tubalambuza ebifo eby'enkizo saako n'okuyamba ku bakadde n'abateesobola mu mikolo nga gino mutukubire ku 0786 49 16 ne ku 0778 64 9 ojja kubanga bwotyo mukwano gwange omanyisibwa bingi naye kino katukijje mu ddiiro ekyabannaffe aba Ship with us eno kampuni yesigika nnyo mu kutusaabaliza ebyamaguzi mu bwangu ddala okuva China paka Mombasa bituukira mu nnaku 17 Mombasa paka Kampala bituukira mu nnaku 3 zokka oyagala kuleeta container namba oba kwegatta ne banno tukuyamba n'okuweereza ensimbi e China nga tukufunira ne ba suppliers abatuufu e China tukulambuza wamu n'obutale obulungi e China tukola ne clearing ne forwarding mutusange ku Master Plaza level 2 room S13 okulira na Equatorial Mall olwo mutukubire ku 0701 46 yongerawo 16 osembyeyo 9 0701 46 yongerawo 16 osembyeyo 9 ojja kubanga bwannaffe mukwano gwange bafuna bulungi obulamu busobole nabo okubanga bwe butyo nno butunyomera bulungi nkweyanza nnyo okubanga ne gyebuli kati okyagoberedde Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo oli wakati mu program mpulidde kamenya Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo nkweyanziza nnyo mukwano gwange olw'okuba nti okyakkiriza n'otambula wamu ne Pal FM
kale nno obudde engeri gye bungoba ate nga nina ensonga enkulu mu ddiiro ebyawano byebyo ensonga za mwami Besigye zibaddemu obungodiira bungi bw'oba tunaamukkiriza oba tetumukkirize. Martha Karua ajjukira ono nno yaliko minisita mulamba ate nga waabya amateeka mu ggwanga lya Kenya yazze agezeeko kuba ku ttiimu egenda okubanga bwetyo eyiirawo omwami Besigye omubiri naye akakulungutano kabadde abwe Makindye ayingira tayingira mumuggyeko baaga ne bagimuggyako ne basooka ne bagisikani nga mulimu kaki ne Lukwago ne bagamba nti oyo awusa nnyo musooke mukuumire ebbali sajja ne bagamba kati awo tetujja kugubeeramu ffenna ne baloyo nabo ne beekyanga Jero tamaliriza agamba kooti njabudde kumala eddakiika 2 akyabuuza tukole ki abagamba nti eri ttiimu bateekeddwa okubanga batwegatta kati ndese bakyali awo ne tuvaayo kati tugenda okumaliriza nga bino Nuhu bye yabadde akugambako mukwano gwange nga bya ddala anti ne Bank of Uganda evuddeyo nekkiriza negamba kituufu ebintu bino byabadde wano muffe wano we byatandikira munda kayino babuze kakati ani yatugambye mbw ate ebyabahakazi seba basinziddeeyo kusemazinga wa Asia sima bayita baani ne babba ssente z'eggwanga wano kati ani yatugamba ebyo mu kusooka kati ate nga mutugamba birala olaba abantu abamu nti singa guno omulembe gubadde gwa jjajjange Haji Idi Amin Dada kati abo bonna senga bamaze dde okubanga babakuŋŋaanya nga babatadde mu kasero ekisero kimu gw'osooka otubuli wabijja wanti ddala baali bahakazi kati nga Bank of Uganda evuddeyo etunyira egamba byatandikira wano olukwe lwa wano waffe ekyo kibayita eggwanga lyange erimanyiddwa nga Uganda. Mwami Museveni yakyafuga genda kankabula myaka 40 nga teri yenna aluleeta mwabigamba nga wano ab'eggwanga lya Libya naliwo wano nga tutandika Pal FM radio 211 nabawuliranga awo n'abamu atukubiranga wano amasimu nga tuli live ku mpewo nina ab'e Libya nabo basiruka alule mumukkiriza muti omuntu n'abakulembera emyaka 4 kati be mwayitanga abasiru bali eyo baseka bagamba mujja kiwulira feti yatukankabula ndamu 2 mwe wamukatandika butandisi okujjaho nga mwekozemu omulimu ne musoma ku dduwa ne musaba Mungu agire laddu egende kube mulwera naye ekitali ekyo mwavumanga ab'e Libya wano nga mbawulira basiru ng'omuntu atali malayika atali kiki abafuga atya paka ayina kyennyo wana abasajja balina amaanyi babajjangako wano kakati ne Saddam bamujja kati yalimu kyennyo oyo kiraazi tebamujjaako kyokka bakyogeranga wano e Kampala be bamu nga ate bali mu opposition n'okukaaba nga bakaabo sajja atufuze bubi nnyo ono tugenda kumujjako kigenda kuggwa okuva 2011 tuli myaka 14 bonna baatawakkala kale nno ebyensi bwe bityo bifaanana otuuka obbiraga munnazifu ye tabiraba gwe ovanga ku nsi eno Mukama Katonda bw'atyo bw'abikola ebintu bye kati gwe gogamba nti ashhadu an la ilaha illallah Mungu yasalawo anna bw'otoba wa imaani nnyo Mwami Museveni ayinza okukaafuwaza ekyo kyunkubuulira alaali bw'otoba wa imaani kimala onaakukaafuwaza omuvangako omwana w'abachwezi antuli yagamba nti naye kati Katonda yetalabira ddala engeri gye tulaajanamu kati abalinamu ku imaani nga tumugamba Allah abiraba era ayina ensonga Mungu tagera kibi kati muyinza okwagala Mungu atugire waneeno Museveni watugirawo Museveni n'akomyawo obote akomyawo abantu bali basajja babi naye Mungu abawadde omuntu owammwe ng'alina ne Sigaddamba wano mu Bwakabaka bwa Buganda mu kika ky'ente Sigaddamba bawulire nno tuve wano eri atandira ekyamisana kati atandise okubanga sindukirirwe ebigambo bingi naye munzikiriza olunaku olwaleero obudde tumale okubanga tubuwayo katonotono tugezeeko okubanga tukuba tooki ku kitundu kye bayita Middle East engeri gye kigenda mu maaso n'okubanga kitabukamu olunaku olwaleero
nga sinnaba kuba nti nkutwalira ddala munda mu kyokero ekya Middle East neetaaga okusooka okuba nti nkutegeeza ebigambo bingi ebitandise okuba nga bivaayo ebigambo bingi ebitandise okuba nga bifuluma naddala kuba analyst ab'enjawulo abagezaako tukubira tooki naddala mu nsonga y'eggwanga lya Syria ebintu sofa nga bwe bitambula. Syria olunaku olwaliro kati yeetandise okuba nga ekola amawulire. Twatandika ne Ukraine mpolampola ensi ne yaziina ne kisigala nga kitambula ne tugendako mu Gaza musajja mu Hamas musajja wa ggwanga lya Israeli naye era wano n'emmundu we yafaanana ng'ekendeddemu akatono ate mu Ukraine yasigala yeebombojja ne tugenda mu ggwanga lya Lebanon. Bwe tutandika mu Lebanon nga tukubalira wano entalo 3 olw'eri mu Ukraine olw'e Gaza ne mu ggwanga lya Lebanon. Mukama Katonda bw'atyo n'asaasira Lebanon ne wasirika Gaza tewannasirika naye olw'amaze okusirikiriramuko e Lebanon laba ate munda mu ggwanga lya Syria ne kitandika okuba nga mukwano gwange kyetinda era neetaaga okuba nti nkutegeeza gwe mukwano gwange atambula nange nti ekiri mu Syria ebyaddala kikambwemuko. Abasajja abatunulizi b'ensonga bakugamba ne gye buli olunaku lwa leero kino tekizirwa kuba nti bano abasajja mukwano gwange betoogerako nti balina amaanyi agasukkiridde nedda naye lwakuba nti ekiri emabega waabwe kyekizito ekiri emabega w'abasajja bano kinene n'okusinga mukwano gwange kyolowooza. Eggwanga lya Syria abalyetaaga bangi. Omusajja Omumerika yeetaaga Syria nga bw'okiwulira. Abafalansa Abangereza wamu n'omusajja Omuyisirayiri agamuwanga g'enkulembeza gali 4 gakulembeddwa Amerika ne kuddako Bungereza ggwanga lya Bufalansa ggwanga lya Isiraeli beetaaga kye bayita Syria. Amawanga gamba nga Amerika Bungereza n'omusajja w'eggwanga lya Bufalansa tebalina kye baagaza Syria okuggyako obubbi eno waliwo kye bayita emmaali abasajja gye bagezaako okubanga bavulubanira. Omusajja w'eggwanga lya Isiraeli mu Syria tabalaayo nnyo maali nedda wabula abalayo kye bayita security ku ggwanga lye erimanyiddwa nga erya Isiraeli kati nga n'olwekyo interest mukwano zaawukana nnyo. Omusajja Omurussia tolina bw'ogenda kubanga omujja ku Syria era naye nga omulasa talina bw'atandikira kubanga bw'ati asiriwala bukye ku makyakkiriza agambe nti kale abasajja Abamerika bampangulidde mu Syria bagitutte saati waliwo n'omusajja ow'eggwanga lya Iran. Bwe twogera ku bugagga obujjudde eggwanga lya Syria bwe bonno kati obutandise okubanga bugibonyaabonya oli kye yatuuma oil cars njagala nkutegeeze yali akitegeeza nga bw'olaba n'eggwanga lye bayita Democratic Republic of the Congo eryo nakuliramu dda tulifuna akadde tulinyumya bwe tulinyumya olitegera kye bayita Congo eyo okuggyako nga Allah yaleese ekyamagiro naye Congo kutereera kwayo gwe ddala ki ekyandibadde kiremesa Congo eyo okubanga etereera naye ekigifudde kyeri bugagga bwayo nti n'otunuulira Congo ng'abasajja baagitemaatemamu dda puloti naye bwe twogera puloti ze baatema si puloti zino ezammwe asimanya 2 ku 10 5 ku 10 nedda baaba abasajja njagala nkutegeeze abatema square mouse n'amanya zino za Germany. Abagermany balina territory mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Congo, Abamerika balina territory, Abarussia balina territory, abasajja Abafalansa balina territory, abasajja Abangereza balina territory ne mu Africa mulimu amawanga agalinamu territories ggwanga lya Congo. Naye nga ki ekitubeeza ne territories mu Congo nkugambye nti bugagga bwayo. Kaakati no kibava bakugamba n'omwana asukkiridde obulungi ku kyala abonaabona nnyo. Lwaki abonaabona n'amaliriza nga ne siriimu amufunye tukomaawo. Kati n'eggwanga lye bayita Syria by'ebizibu bye lisanze olwaleero. Syria ng'ejjudde eky'obugagga kya gaasi. Syria ng'ejjudde eky'obugagga eky'amafuta tebasobola kumala gagireka bwe batyo. Era njagala nkutegeeze tumala okuva mu lutalo mukwano gwange olwaggulibwa mu 2012 ne bagamba kati asali tukube mukube tumotwale olwo tubatonzewo Abafrisilian Army atubatonzewo Abajabhat Nusra atubatonzewo aba Islamic State bakola bingi nga abasajja balina kiki baali bagoba era time bwetuuka nga balaba nti Russia eremeddeko yatuuse okubanga bwati alemezaako asali twagenda mu kyama baani Bamerika n'abasajja b'eggwanga lya Russia bano abagagga waliwo batuuka ne bateesa waliwo time etuuka ne mukkaanya wano tewali wajja kuwangula naye obutatingana ffenna kulumizibwa tuteese buteesa twala wali ntwale wano ndekera amafuta wali nange nga yonke ngende Russia n'akikkiriza ne bakola ddiiru Asadi talina kuvaako ekyo nkitegedde togezaako okuyingirira ebitundu ebiri mu bugwanjuba eyo wange nti nkitegedde ne bagabana kati mu kugabana okwo njagala nkubuulire Amerika yatuuka okubanga ekwata ebibinja by'abannansi b'eggwanga lya Syria neba traininga neba wemmondo nga mu bibinja bino bakulemberwamu Syrian Democratic Forces
Syrian Democratic Forces nga balwanyi era nga bayeekera naye okusinga mu bbonga mulimu abakurudi kubanga Amerika ali ebagambye bwemukkiriza tukolagane fe in future tujja bayambako kuba tukimanyi muyayaana okufuna eggwanga eryammwe lye bayita Kurdistan kati gwosobola oyita Kurdistan abakurudi kino ekyamazima kyatuuka okubanga kibawoomera okuwulira ne bakkaanya bakolagane n'omusajja ow'eggwanga lya Amerika nga Amerika ebagamba musooke mutuyambe tugguse mission eyaffe nammwe tujja bayamba naye nga bayamba batya Amerika enkambi z'eggwanga lya Amerika gamba nga gye tuyita ey'Ekonoko waliwo ne gye tuyita eya Omari waliwo awo oil fields wajjudde mafuta gw'olaba nkambi bwaguuga y'abasajja b'Amerika munda mu yo mu basima amafuta kyokka wabweru waayo waliwo bannansi ba Syria be bakuuma mu Amerika yabawe emmundu zirwasa mayinja mutukuume bakuuma nkambi naye ng'enkambi gitwogeraku ejjuddemu abajaasi b'eggwanga lya Amerika 2300 bajaasi naye ate beetaaga ababakuuma wabweru w'enkambi nga bannansi baggwanga lya Syria bakurudi abawedde emirimu kati abo lwaki balina okuba nga bakuuma obugagga buno Amerika njagala nkutegeeze mu nsi yonna limu ku mawanga agalina kye bayita obungi bw'amafuta obutenkanika naye ojja tuuka okuba ng'obuuza kati abalina amafuta amangi ennyo ate lwaki bavulubanira bano nedda anti kati ate bo kye bakula ekitali kufa Abafirika nti ffe Abafirika olutegeewolera awali ak'obugagga oba gwe pulezidenti oba gwe RDC oba gwe kansala oyagala ovulubane buvulubanye kubanga olwo otandika okubanga olowooza gye nvudde waffe ffe famire ewaffe twakula bubi bajjajja tebalina ssente babonaabona nnyo kati oyagala obbulula effamire yo abazungu si bo bakola babbulula mawanga gaabwe nti yadde batudde ku bungi bw'amafuta buyitirivu naye balina okuyonka gano agali e Iraka balina okuyonka agali e Saudi balina okuyonka agali mu ggwanga erya Syria agaabwe gabeere nga lwakiri ago tuga preservinze abazzukulu baffe emyaka 4 mu maaso bwe balitandikira basanga obugagga tuyina kuyonka buli obugagga bw'abali kakati ekyo nno kyabaleetera okusalawo ne bagamba nti lwakiri Syria oba etabanguke era tobasobola kugikkiriza kutereera kubanga buli lwetereera ebibuuzo bitandika okubanga bijja ate kati mwe mukyakola kiwano Amerika eri mu ggwanga erya Syria kugamba tuli eno kuyamba kulwanyisa butujjo wo onotera batugamba ekyatambula era mbu kyekikyababeeza ne mu ggwanga lya Iraka kye bayita wo onotera nga bo bennyini be bagitondawo tebasooka kutondawo kigambo basooka kutondawo kye bayita terrorism nga batondawo ba terrorists abaali balina okubanga beesigamirwako n'okumatiza ensi nti ekyamazima justification ebaddewo okuyungula amagye agaffe aga Amerika gagende galwanyisa abatujju abali ejende you create a crisis okusobola okuba ng'oyisawo by'oyagala otegedde enkola y'abasajja you create a crisis oyisewo ky'oyagala kati ne wano bakuliyetinga crisis ya terrorism bajjenga bagenda okulwanyisa terrorism era ne tulyoka tudeclaringawo ono terror eyo munagijjukira bulungi kati njagala nkubuulire nakati bagamba balwanyisa abatujju abali mu ggwanga lya Syria naye okanya babuuza nti abaaye batujju n'abakyabwe mbadde mulwanyisa naddala mu biseera bino kati katudde ku kino ekyasituse ekyasituse kigenda okubanga kijja already ng'eggwanga erimanyiddwa nga erya Syria alyongedde okubanga linywera mu kunywera kw'eggwanga lya Syria nga tulaba enkolagana yabwe n'abasajja b'eggwanga lya Iran nga tuli mu lutalo n'omusajja amanyiddwa ng'omu Hezbollah yatuuse okubanga bw'eti etwewanisa emitima neetukanuza amaaso ffe ab'eggwanga lya Isirayiri lwaki batukanuza amaaso anti baatandise okukwata ku missiles tubadde tetumanye twasuubira ebbanga eryasooka wetwattira ba Nasrallah wetwattira ba Faadi Shukra bali bakomanda mukwano gwange aba Hezbollah twalowooza tubasse n'enkambi tuzikubye kubye zonna n'oliki tebakyalina byakulwanyisa era gwali mwezi gwa 11 nga gutandika ne tugamba abo tebakyalina kye batugamba tubakubidde all weapons kugamba zabadde nazo dipo zonna tuzisaanyizaawo naye ebyaddala baamaliriza nga bakutte missiles ezigenda kilometers 2 ekyo nno kyatuleetedde okukola obwambega ne twongera okubanga tuzuula obuyitiro bw'ebyokulwanyisa bino ebiyingira Lebanon buli luddawa twagenza okukkiriza mitima gyaffe nga mu ggwanga erya Syria abasajja aba Iran gye babiyisiza
tugezezzaako okubanga tukuba bye tukuba ebbanga erivuddeko emabega n'owulira nti Isirairi erumbye ekibuga kye bayita Damascus Maserengeta ne bakuba entwala y'ebyokulwanyisa naye bingi bibadde biyita gye tutamanyi. Therefore tulina okucreatinga crisis eyo egenda okutuyambako okubanga tusimba amakanda mu Syria ng'omulimu omukulu si gwa gamba nti naffe tugenda kulwana naye katweyambise kava y'olutalo ogezaako okubanga tukola obwambega n'okukola nkulinkosa wonna mu Syria okunoonyereza ddala where exactly abasajja ba Iran gye bayise ebyokulwanyisa bino. Ekyo kimu. Lwaki twayingidde ebyo bibiri mulimu okuprotectinga economic interests zaffe ng'Abamerika, Abangereza n'Abafalansa. Ekyokubiri mulimu okutunuulira security ya Isirairi. Tetujja kikola misana tukunga enseraba tewali nsonga tulina okucreatingawo crisis egenda okutuyambako okulaba nga lwakiri tuyingire Syria tunoonyereze tulabe biyita ludda waliwo tanozi eziyinza okubanga ze ziyisibwamu bino ziri luddawa. Ekyokusatu ngenda kigamba amadda. Okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard ebintu bino obigulawa? Tonawulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins 9 bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish pizza, fish fingers, beef burgers, chicken skewers oba grilled chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. YPA abakugu mu kulunda embuzi bawadde buli omu omukisa okugaggawala okuyita mu the Mighty YPA Goats Investment Project. Ogenda kunoga ensimbi weefunira omugabo gwo ku bukadde 3,225 nga gulimu embuzi 5 era nga buli mwaka gwekubisamu emirundi 2. Jjukira nti okulunda n'okulabirira byaffe so nga embuzi zaffe zirina insurance temuli kufiirwa. Gwegula emigabo gy'osirike olyenga omubede. Okumanya ebisingawo jangu ku ofiisi za YPA erobego okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA opposite Access Building oba Nansana Naluvule. Essimu noti 7 noti 34 ne noti 774 313 551. Weekolera obugagga otegeke ebiseera bye eby'omu maaso. YPA Hotel Africana ye hotel yoke y'omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna: banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobic, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku ssimu noti 47775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda.
gano gemuli mbufunze ku Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutabannaffe abatuwuliriza wano ku 107 akatonyeze mwenda Pal FM kwali omuntu wa bulijjo kadde ka mawulire mu bufunze ngogga kusomera nze Aminat Abdul Wahab. Munnamateeka Martha Karua okuva Kenya ono nga yakulembeddemu bannamateeka abawolereza munnamagye yawummula Kano Kizza Besigye avudde n'ategeeza nga bw'agenda okukunga bannamateeka okuva mu Afrika yonna bawolereza Dr. Besigye mu misango egimuvunaanibwa mu kkooti y'amagye. Munnamateeka Martha Karua bino abyogedde asinziira ku kkooti y'amagye e Makindye bw'abadde agenze okuwolereza Dr. Besigye. Wabula kkooti y'amagye e Makindye eyongezaayo omusango gw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka okuvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obedi Lutale Kamulegeya okutuusa nga 10 omwezi guno. Ate ye omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa atenderezza omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'Obwakabaka ery'e Busimbi mu Ssingo n'asuubiza nti lyakuggulwawo omwaka ogujja. Ow'ekitiibwa Nsibirwa ategeezezza nga omwaka guno okuzimba lwe kwaggulwawo olw'omwaka ogujja ebyuma biteekebwemu okujjanjaba abantu ba Beene kutandike. Okwogera bino ow'ekitiibwa Nsibirwa abadde ne minisita w'ebyobulamu ow'ekitiibwa Chotilda Nakate Kikomeko n'ababaka b'olukiiko lwa Buganda abatuula ku kakiiko okuli ak'ebyensimbi n'ak'ebyobulamu nga balambula omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino we gutuuse. Ebyo nga bikyali awo eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Wandira Kazibwe addusiddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Land Cruiser mw'abadde atambulira okwabika omupiira gw'omu maaso n'ewaba n'etomera omuti gw'amasannyalaze ewakisi ku luguudo lw'Enjeru Kayunga. Kigambibwa nti Dr. Kazibwe mu mmotoka abaddemu ne Louis Igapira Wandira w'emyaka 16 ne dereva we Fred Kayongo. Agagabadde amawulire gaffe mu bufunze wano ku 107 akatonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mbadde Aminat Abdul Wahab gakusomera program Polide Kamenya ekyagenda maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keep to the station. 107.9 Pal FM. Adhan kuchikumu katunizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katunizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Edduwa ya Adhan ku 107 mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. La ilaha illa Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الدوايا أذان كتكمسا فكتنسي مرندا PAL FM الكل اليوم تواب الجو. Eddakiika ziri 8 sofa ezaawukanye ku ssaawa 10 lwaggulo lunaku lwa Mande. Bannanga bakozi b'emirimu mwebali nnyo mwebalire ddala buli omu gwonna gw'obakanye nagwo kusabirako Mukama Katonda akuteeremu obwangu ssaako n'omukisa mu byonna. Abali batya abantu baffe abali mu bitundu by'e Buddu Masaka, abali wanene Lukaya, abali ekaya bwejangu wane ebuwama, okitegedde mwenna tubeebaza abali mu bitundu eby'empigi nga gye mubuutikidde. Mwebale batuukako eyo ng'ebizindalo babiwanise. Muli bantu b'amaanyi mugamba mutya abasajja ba boda boda, abavuzi ba zi taxi mwenna bannange mbataddemu ekiteebwa.